Bwe tusookera mu ssaza Kyaddondo, omuwendo gw'abantu abakafiira mu kubumbuka kw'olusozi olw'akasasiro Lusanja Kiteezi gwongedde okulinnya. Kyokka newankubadde guli gutya, abatuuze bagamba nti abakola ogw'okuyiikula ebitakataka kyenkana mpaawo kye baakoze. Omusasi waffe Omulonkato Dennis Lwandaga gy'ali Ekiteezi. Bw'obutuukidde essaawa ya kakati ng'emirambo 16 gye gyakaggyibwa mu kasasiro w'Ekiteezi eyabumbulukuse olunaku lw'eggulu n'atta abantu batanamanyika mwendo mutuufu n'aleka nga n'abalala bali ku bisago bakyali mu kujjanjabibwa wano Ekiteezi ku nkingizi z'ekibuga Kampala. Bwebukeredde enkyaleero waliwo ebiragiro ebizze eby'okumenya amayumba agabadde gaasimattuse okusobozesa abayiikula kasasiro n'okuzuulamu abantu okubaako we bayiwaka. Newankubadde nga abamu ku banyiri mayumba mu kitundu kino eky'Ekiteezi bategeezezza Kyabasa Fama nti tebalina kukkiriziganyako n'ababuyinza kumenya nnyumba zaabwe nga babuuza oba banaalirwa oba tebagenda kulirwa nsimbi zaabwe. Tulina kukkiziganya nabo era naffe tulinda tulanga tubalaba tusobola tukkiziganya nabo naye naffe kinange kiyindika essaawa zino kikimanyi mbalina ennyumba 2. Mu kiseera kino ebimu ku bisaliddwawo kyekyokuteeka abantu 3 nga bano batuuze mu kitundu kino ku buli mmotoka katapira eyiikula kasasiro bano beetegereze oba mulimu abantu ababa bayiikuddwa wabula nga wabaddewo okwemulugunya okw'amaanyi okuva mu bamu ku batuuze nga bagamba nti kasasiro ali mu kuyiikulwa balinga abakyali kungulu ddala nga bakyalina abapangisa bangi abakyawagamidde wansi mu bifunfugu. Bino nga byogerwa abo ababadde bamanyiddwa nga balandlord abali mu kitundu kino eky'Ekiteezi. Awo aja tebamwajjeyo abantu babadde musanvu ajjeyo bana sibyakuwakana Puliriza neighbor, listen to me. Tandika omulimu guno yesterday amanyi gange naga abantu ababaddewo twajjemu mulambo 7 wano owulira mu nyumba emu ngambye bagenda mu ttaka wansi problem kyetuyina akantu kaze n'amaanyi abasenze soko owulire. Wabula newankubadde ng'embeera eri wano y'amaziga meereere abamu ku bafiiriddwa abantu baabwe abasanyuka kati be baba balabye emirambo gyabwe nga bagamba waakiri kabeeziikira abantu be balabyeko so nga abalala bagamba nti tebalina ssuubi lyakulaba ku bantu baabwe olw'akasasiro akwatiridde ennyo. Mamange kuvayo muri ebisasiro Kula Kyabasa Fama nze Dennis Kato Lwandaga wane Lusanja. Webale Kato. Mu ssaza Butambala ababbi batadde emisanvu mu luguudo luve mu bulo Butambala okudda e Kanoni mu Gomba gye bigweredde omugoba wa bodaboda agudde mu misanvu egyo bamukubye era pikipiki bagibbye. Patrick Serugo y'abirina. Ababbi abatategekese muwendo emisanvu bagitadde mu kasenya akawula ekyalo Nakaye n'ekyalo Malere ku luguudo oluva ebulo mu Butambala okudda e Kanoni mu disitulikiti y'e Gomba era okukakkana ngo wa bodaboda ategese kulimu lyokka eryakawanga ng'abaguddemu ne bamukubakuba era kirabika balowoozezza nti bamusse ne bagenda ne pikipiki ye egambye okuba nga ebadde ekyali mpya kyokka nga tetegerekese nnamba. Kigambibwa okuba nga ababbi abo emisanvu bagitadde wakati wa ssaawa 10 ne 11 nga bukya. Kigambibwa okuba nga wa bodaboda oyo abadde avuga okuva mu bitundu by'ebulo mu Butambala ng'adda e Gomba olw'okwe kugwa misanvu egy'emiti gya kalitunsi ababbi gye baateze mu luguudo lwonna. Bamukubye ne bamumenyaamenya era abadde takyategerekeka olw'okuba yenna abadde abunye omusaayi era abadduukirize bamuddusizza mu ddwaliro ery'Eggombe ng'alimu akassa katono kyokka nga we bamusanze we bamutegedde wabaddewo ebiggo ebiteebeeza okuba nga obwedda bye bamukubisa. Abazira kisa abadduukiridde nga bakulembeddwamu Seggane Henry w'e Bukandula mu Gomba
basabye abagoba ba bodaboda okwewala okuvuga mu biseera ebyekiro. Amashyaka olunaku olwaleero tufunye ekizibu wano mu Kasenyi akamanyikiddwa nga Nakaye kano kukidda mu Bulee Butambala tusanzeewo omutuuze munnaffe nga alabika atiddwa tannawo kuteeka bulungi mannya ge kubanga bamukubye feesi yonna bagimazeewo. Ono kiteebereza okuba nti ndooza wakati wa ssaawa nga 12 ez'okumakya ne 11 ng'obudde bukya waasangiddwa ng'ateegeddwa omuti gwa kalitunsi n'akubwa n'attibwa mu kitundu kino ekyawana Nakaye mu disitulikiti yaffe yawana Egomba. Nekitegereka okuba nga alaka avadde ava Butambala so bana tukubiriza bannaffe aba bodaboda mwenna abavuga obudde obw'ekiro n'abakira nnyo okutambula mwegendeze kubanga obutemu bwazzeemu nnyo obwavu bungi mu bantu kati abantu beeyanga bwe balabye mu embeera ya kwegendereza nnyo. Kuba CBS nze Patrick Serugo. Bwe tudda wano mu ssaza Kyaddondo, Meeya wa munisipaali y'e Nansana Regina Nakazi Bakite abuuliridde abavubuka bakulemberemu olutalo olw'okuzzaawo obutonde bw'ensi obwonoonese ennyo n'okubukuma babukuume kubanga bo Ssaabasajja Kabaka be yakwasa omulembe guno era Uganda ey'enkya ye yaabwe. Meeya abadde ku ssomero lya Nabweru Community Muslim Primary School gy'atongolezza enteekateeka ey'okusimba emiti Miruka nga kaweefube ono akulembeddwamu ebibiina by'abavubuka era wano wasinzidde n'abajjukiza nti bwe basimba emiti babeera baanukula ekiragiro kya Ssaabasajja Kabaka kye yabawa Obuganda bwonna okukuuma obutonde bw'ensi. Bino okusimba omuti kutandikira kuffe. Abaana abato tubagambye n'abaana abato muddeeyeka mugamba abazadde okuuma omuti plant a tree start with you. Teri mala agenda kumira butonde bwansi okuggyako gwe wennyini. Tibya kusimba miti gyokka naye naawe okufissaako kyogulya magala eddiba. Ekyokubiri tuli mu kusoosowaza omulanga gwa Ssaabasajja Kabaka mu butonde bw'ensi kubanga mulaba eddungu litulumbye era abantu tebakyalina mazzi tebalina mazzi ga kunywa ate nga water is life. Ate yemwera kwesigize tutunuulira. So buli lw'osimba omuti manya n'amazzi gakomawo n'entoba zizikomawo era ndi musanyufu nnyo wano mu Nansana okuba tukyalina ettaka tusobola okuteeka emiti. Emiti tugenda okusema gigenda okutuyamba kugirabira gikule tubenga ne wane mu bitundu bino we tubadde weyongerawo obulamu ng'obwana omukka omulungi endwadde zikendeera n'okufa kujja kukendera kuba ne kansa asinga ava mu bino. Ensimbi ez'okukuuma obutonde bw'ensi Meeya oyo Nakazi Bakite azaazisaka mu bannakyewa n'abagabi b'obuyambi era kaweefube oyo amutambulizza okusinga mu bavubuka n'amasomero. Abavubuka abakulembeddwamu ssente bwabwe Nannyonja Hidaya beeyanzizza nnyo omutanda olw'okunga abantu b'okukuuma obutonde bw'ensi era ne basiima Meeya Nakazi okubasakira emikwano egibakwatiddeko mu kaweefube ono okutwaliramu basimbye emiti egisobye mu 1000 mu Nabweru yokka. Ekisooka nebaza Meeya waffe Nansana Municipality olw'okulobinga n'atuleetera badonors ne batuyambako okukwasaganya project eno era twebaza Katonda alukeesezza olwaleero ne tulaunchinga project eno okuva mu Gwokuna nga tuwugira proposal ne tutandika okukola. Nebaza Ssaabasajja Kabaka project eno ey'okuzzaawo obutonde bw'ensi Meeya gy'aleese ekwataganira ddala ne Ssaabasajja ky'atugamba eky'okuzzaawo obutonde bw'ensi ffe ng'abavubuka. Sala Kibaasa Fino okuva e Nabweru Northland 2 abavubuka obulamu bw'emmaaso obubakoledde mwebaza kizuuliddwa ebyo nga bikyali bityo mu ssaza Buddu abasawo b'okubyala abagenda okulondoola abalina akawuka ka mukenenya Masaka nga baava ku ddagala baweereddwa obugaali maanyi ga kifuba 20 bafeffette abantu abo badde bafune eddagala. Enteekateeka eno y'omu kaweefube ow'okumalirawo ddala ekirwadde kya mukenenya we tunaatuukira mu mwaka 2023. Obugaali obwo baweereddwa ab'ekitongole kya Uganda Cares Masaka ekirabirira okubudaabuda n'okujjanjaba abalina akawuka aka mukenenya. Omukolo gubadde ku ddalo lya Uganda Cares mu ddwaliro ekkulu e Masaka. Atwala ebbendobendo ly'obukiikaddyo mu Uganda Cares Dr. Sise Nattembo agambye nti okusoomooza kunene nnyo kwe balina mu lutalo luno olw'okulwanyisa akawuka kubanga abantu abasinga obungi nti tebamira ddagala ate nga akawuka bakalina. Mu Uganda muno tusuubira nti tulina abantu abalina akawuka nga kakadde kamu n'ekitundu naye abali ku ddagala bali kakadde kamu n'emitwalo nga 2 n'okuyitamu awo. Kati mulimu abantu abali eyo mu community abamu balina akawuka nga bakimanyi baganye buganye naye mulimu abamu abatannaba nakumanya nti balina akawuka era mwabo abatamanyi bebomu bakakafuna kuba omwaka 2022 ripoti yafuluma ne bagamba twafunayo emitwalo 5 mu nga 1,500 abakwatibwa akawuka bwe bazuula. Akiikiridde Ssenkulu w'eddwaliro ekkulu e Masaka Dr. Mary Nyantaro akinogaanyiza nti omuntu alina akawuka kyokka ng'amira bulungi eddagala awangalira ddala bw'atu n'akubiriza abantu bajjumbire okwekebeza.
Twebaza abasawo ba AHF abatuyamba ku mulimu ogwo kubanga eno HIV clinic y'eddwaliro yeddukanya okulabirira n'okubudaabuda abantu abakosebwa akawuka ka mukenenya. Nga bwe batugambye nti tukyalina omuwendo gwa waggulu gw'abantu abalina akawuka nga tebakimanyi nti balina akawuka. Ate si tulina n'omuwendo omulala ogw'amaanyi nga bwe basawo bannange gwe boogedde nti kati tulina omutwalo gumu kitundu. Kizuuliddwa nti abantu abakwatibwa akawuka ka mukenenya kiva ku abo abakalina abateekebeza kumanya we bayimiridde abatamira ddagala ng'ate abalala beebo nno abaabula ku basawo ne babeera eyo nga tebakyamira ddagala. Town Clerk w'ekibuga Masaka Daniel Christopher Kaweesi agambye nti okutwalira mu kibuga Masaka ekitongole kya Uganda Cares kirabiriramu abantu omutwalo gumu n'ekitundu n'agamba nti guno nno omuwendo munene kwe kusaba ab'ekitongole ekyo obutakoowa. Mu nsaza Bulemeezi abatuuze ku kyalo Yandwe ekisangibwa mu Lukagwe Kakabala Butayunja mu disitulikiti y'e Luweero bafunye eddwaliro eppya mu kitundu kyabwe erya Elizabeth Kizito Memorial Medical Clinic mu kaefu okutumbula ebyobulamu mu kitundu ekyo. Ku mukolo ogw'okuggulawo eddwaliro eryo abatuuze b'omu kitundu 10,000 bajjanjabiddwa endwadde ez'enjawulo ku bwereere omubadde okubakebera endwadde okubajjanjaba emisujja n'endala. Ssentebe w'ekyalo ekyo Kose Buule ne baganda be baawoma omutwe mu kuzimba eddwaliro eryo nga baliwaayo ng'ekirabo eri ekitundu kyabwe olw'okutumbula ebyobujjanjabi bw'abatuuze n'okujjuukirirako bakadde baabwe abaafa era baayambibwako kampuni ya SR Afrochicks okufuna ettaka kwe bazimbye eddwaliro eryo. Amyuka akulira ebyobulamu mu disitulikiti y'e Luweero Joseph Kisaaki yeebazizza abatuuze olw'okukola omulimu guno ne beezimbira eddwaliro n'asuubiza nti disitulikiti yakubakwatirako mu kubawa eddagala n'ebyetaago ebirala eby'eddwaliro. Tweyamye okubeera nga tubawagira mu bigambo by'okufuna ebitabo mwe bawandiika abalwadde bonna be banaba bajjanjaba n'okubeera nga tubakwasizaako okulaba nga bafuna layisensi mu butongole. Buule yeebazizza bonna abakwatiddeko mu nteekateeka eyo. Naye nga twagendereramu twatula n'abaana wamu n'ab'ekika ne tugamba ki kye tuyinza okukolera ekitundu kyaffe oba ettoffaali ku ggwanga ne tulowooza ekirooto ekyo ekyamazima namwe mukirabye nga ge mazima amatuufu agatuukiridde. Njagala okwebaza abantu mwenna bassebo ne bannyabo okuva ku ntandikwa okutuuka olwaleero. Mu nsaza Kyaddondo nate bakansala ku lukiiko lwa Gombolayi Makindye Municipal batula bufofufu olw'akakiiko ebyokulonda okulangirira nti kagenda kendeeza omuwendo gw'ebifo byabwe. Gyevudde akakiiko ebyokulonda kalangiridde nti omuwendo gw'abakansala ku Gombola gwakendeezeddwa okuva ku bakansala 69 okudda ku bakansala 32. Bano bategeezezza nti okendeeza omuwendo gwabwe kyakuzingamya obuweereza mu bantu. Bano okuli Walakira Faizo akiikira Bunnamuwaya ne Lawrence Bomba akiikira Kanaaba bakukulumidde nnyo akakiiko ebyokulonda nti kakoze kinyigiriza bakulembeze ku mitendera gya wansi. Basabye akakiiko katandikire mu kukendeeza mu muwendo gw'ababaka ba paalamenti so seno wansi. Nze Walakira Faizo vumirira nnyo Electoral Commission ekintu kino kyegezaako okukola kya bulabe lwa nsonga nti okukendeeza bakansalazi tekigenda kusevinga ssente kuba abakansalazi tebasasulwa musaala basasulwa nsako ate eva ku musolo nga ne bw'oba tobakendeezezza ne bw'obakendeeza era ensako eyo erina osaasaanyiza. Wabula amyuka mmeeya wa municipality y'e Makindye Moses Kanala ategeeza nti okendeeza omuwendo gw'abakansala tekyandibadde kikulu wabula kigendereddwamu kunafuya baludda luvuganya. Agambye nti singa kino kikolebwa kijja kuwa omwaganya kijja kuwa bakansala obudde okuteesa ebiruma abantu be bakiikirira n'ensako z'abakansala okweyongera. Nebo tudde ku lw'obulungi bw'ekitundu nange njaga kukkiriza ekyo njaga kubawa amazima n'ali agadde omuwendo gubeere mutono kubanga number 1 ensako y'abakansala kansala tafuna musaala omusaala guva ku allowance owa 20% osanga kansala ngadde abakana emitwalo 10 nebo tubeera batono nga 37 36 ababadde enkaga mu mwenda kansala ajja kwanga asobola okwanga afuna allowance akalungi. Mu nsaza Buddu mbaka wa Bukomansimbi South Salon Godfrey Kayemba Solo simusanyufu n'engeri ebitongole by'okwerinda gye bikwatamu abeera balaga obutali bumativu waabwe bangi ne batuuka n'okutwalibwa mu makomera ne bagaanibwa okweyimirirwa. Sebufu Mbaraka Junior y'abirina.
Omubaka oyo Kayemba Solo yabadde mu bitundu by'Emeru mu kitundu kyakiikirira naawe ekyokulabirako eky'abantu abazze balaga obutali bumativu bwabwe ku ngeri ensimbi y'omuwi w'omusolo gyekwatwamu n'ategeeza nti okusiba abantu abo siri eddagala wabula okubabuulira ekituufu n'okutereeza ensobi ly'eddagala eriyinza okumalawo okwekalakaasa. Yavuddeyo ne ku banna FDC 36 ekiwayi ky'e Katonga abaayolebwa mu ggwanga ly'e Kenya nga kwabo kuliko ne munnabukomansimbi Grace Nalunkuuma nga ku budde buno baliira luzira n'ategeeza nti tekitandikidde ku mulembe guno bannabyabufuzi okufuluma eggwanga okugenda okwongera ku kumanya kwabwe naye bano abaasibiddwa talaba nsonga yabasibizza. Tulina ebizibu by'enjawulo Mwami Jumba kiweesanga ng'amasannyalaze agandimaze wano wonna Kyakamunya Erimbala Ekinoni Meru awatali n'awalala naye n'owulira ng'abantu babbye ssente ate abeekalakaasa babayo bwe bakwata ne bagamba mmwe tubakutte mwekalakaasa omwogera ku bo naye ne batakwata ate babbi. Bw'atyo omubaka oyo Kayemba Solo yagumizza abo baakiikirira ku byalo ewatannatuusibwa amasannyalaze nti ye ng'omubaka alipoota n'ebyalo ebyo yagiwaayo dda era ebyalo ebimu ne bipimibwa nga ku budde buno obunafu buli kwabo abalina okutambuza amasannyalaze n'ategeeza nti waakwongeramu amaanyi okubateeka ku nninga bakole omulimu ogw'abatumwa. Ku lwa CBS FM radio y'Obwakabaka abategesi b'omwoleso gw'ebyenkulaakulana mu Baraka Sebufu Junior ndi Bukoma Nsimbi. Mu nsaza Mawogola ensimbi eziwerera ddala obukadde 8 zisondeddwa mu buliwo n'ensuubize ku kijjulo ekyateekeddwa bannamawogola okusonderako ssente ez'okuyimirizaawo ttiimu yaabwe. Omusasi waffe Jimmy Sekabiito abaddeyo. Ekijjulo kino kyategekeddwa ku woteeri ya Rainbow mu kibuga ky'e Ssembabule. Abaddukanya ttiimu y'Amawogola baakola embalirira ya bukadde 231 okusobola okutambuza ttiimu yaabwe okulaba ng'ewangula ekikopo eky'omwaka guno. Bwana mukulu w'ekigo ky'e Matete era nga yakulira ebyekikugu Reverend Father Dennis Mbuga agambye nti ku mbalirira gye baakola ensimbi ez'akakuŋŋaanyizibwa tezinnatuuka yadde makkati bw'atyo asabye naddala bannabyabufuzi e Ssembabule okuvaayo bawagire ttiimu yaabwe nga beegatta ku mubaka Shatsi Mushole Kuteesa, Kilonde Yasini Mugatta ne Dezi Byuma Oswalido abaliko kye baakutte ne bawaayo ku ttiimu. Dezi Byuma Oswalido yawaddeyo obukadde obwera ddala 2 kimeeme y'embuzi enkota z'amatooke awamu n'ekkutiya y'emigaati okuyamba ku ttiimu eno. Dezi Byuma Oswalido yasabye abazannyi obutakoma ku kusamba busambi mupiira wabula bafube okulaba nga bassaawo ebintu eby'enjawulo ebikulaakulanya ebitundu byabwe gye bava bw'atyo naye n'akowoola ne bannamawogola okwegattira awamu n'okutambuza ttiimu yaabwe nga bwe gwali ku mulembe gwa Hamani Ssentongo. Mu bantu abala abawaddeyo kwe kuli omusuubuzi Haji Hassani saako osi wa prison e Ssembabule awamu n'abalala. Olwaleero ttiimu y'essaza Mawogola nga erina obubonero 7 edda mu nsiike n'eyesingo nga eno yekulembedde ekibinja Muganzi Lwazza n'obubonero obuwerera ddala 11. Nze Jimmy Sekabiito ku lwa CBS wano mu ssaza ery'Enkizo.